So soon I'm bullied and I eventually Jeno Sale akubye omusumaali ogusembayo mu kofini y'abayimbi agukubyemu yali yabaziika naye muganda wange bagamba mpolukutu za misota zigera na miggo ate ekiti ekitava ku Ssengejero akifuuka Wankindu. Omulangira Ssuuna kyannaku nnyo nti munnange omusumaali guggweredde mu kawompoke nti abayimbi bonna bafune ekyokulabira kugamba okulangira okusembayo kukoleddwa ku mulangira Ssuuna. Munnange mu ssaawa ntonotono eziyise emabega oba lunaku nga lumu emabega newankubadde tubadde bize nga tulina okulaba tukuyita mu bantu baffe Christmas nga tulina okubayitaayitamu. Kale ngenda kuba mbiyitamu munnange kipayopayo bwe ntyo kubanga kino kyakuyiga eri abayimbi kubeera okuyiga eri abantu abajja emitima gyabwe mu bifuba ne bagiteeka mu nsawo. Bwe mulaba omuntu ng'alina akasente ne mubama kwegamba ne mwemalamu olw'okuba ssente n'oyogera bino n'oyogera biri. Njagala okubabuulira omuntu bw'akuwa ssente kati ng'awo aba alina ekigendererwa kiyinza okuba kyaweddebo oba si kyo. Njagala mutegeere kino mukifune bulungi nnyo. Mujjukira Balamu engeri gye yakuba Babebe Kuulu ebikono n'abagoba ku Muhoozi n'abagoba ku Museveni. Mujjukira bulungi nnyo ekintu ekyo. Kaakati ne Kenzo alabika bw'atyo bw'akoze abayimbi abakubye ekikono kubanga yalina full access ewa Museveni newa Salimu Sale newa Muhoozi. Njagala okubabuulira ebintu bye tubalenga tujja tubagamba lwakuba munnange omuntu bw'alaba ssente ayogera bino na biri n'ayogera bino na biri So soon I'm bullied and I eventually But why can't they produce good music? These people, like now sooner I sent him the text. Instead of creating, he just get done. Because if you're not creative in the music, then what else? I can put you another. You want another rap? Music must have content and meaning. That's why we are not selling your music. So you have another one there. You know, I have been involved with these musicians, but they can't produce music. So I'm here, the person with the biggest. Musicians, I am tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning, I'm meeting Butcherman. The afternoon, I'm meeting Rogadi. In the evening, I'm meeting Odonga Romeo. So when will I work on other Teravira there? Wasting my time. I have told you I have finished with you because I have tried to do as much as possible. So if you have to take the quarrel up to the, I know you are going to abuse me on Twitter, on TikTok. I'm going to be the topic of TikTok today. But at least you first project what you have seen inside there. Because you're wasting my time. You lack organization, you lack cohesion, you lack training. So, fortunately I have seen your boss, Rogadi. I don't know how he came. He's there. Rogadi, please come. This time you're not leaving these people in Guru. Just because I have no breathing space, and for them their issues are endless, several. And they wanted power. They wanted to capture power at UNCC, we allowed them. They captured power at UPRS, we allowed them.
They captured power at NCF, we allowed them. So what are these people doing in Gulu? You help me to end this journey, because it's not productive at all. Thank you very much. Some of the musicians that are here, this is work. No, they work people don't beg from me, by the way. No, they have never come to my gate. Maybe the Kampala people don't. But it is just this organization that they've created. We have made everything formal. They were informal before. They have associations, they have federations, and the ones who come, they come in piecemeals. So as General said it today, we want to make it very clear because we have leadership. Right from UNCC, NCF, and our work. We're going to make sure, no one is going to disturb us. There is a new catchword which I have developed, which says Rubanga Tegulu Tete Tekampala. So our job is to use me. You use me to pick the money from Kampala to bring it to Gulu. Every time I try to bring the money, they are cutting the legs and the arms and whatever. So Rubanga Tegulu Tete Tekampala. So how do we collect all that money from Kampala to Gulu? No, walk, you start walking and fight on the way. Kakati munnange mutuuse okubulwa kimutugamba okusabiriza okwo okutakoma. Omuntu n'osabiriza ze bali badde bawa bajjajjaabo bakitaabo bamaama bo, n'osabiriza ezizo, n'osabiriza ez'abaana bo, n'osabiriza n'ez'abazzukulu bo. Gwe tokimanyi abantu b'osaba si bantu. Gwe bw'olabanga abantu bo bakugamba nti bali bacwezi, si bantu. Kati gino osale mu busungu obw'ekika eky'abaggulu. Ate yasooka kubalabula kwegamba yagezaako okiwewulamuuko diplomatically, naye munnange mulangira Ssuuna y'omu ku abo abalemerayo n'agamba nti nze nina okumala okulaba Salim, nina okumulaba. Kati bino byabadde bitya munnange? Chief Coordinator owa Operation Wealth Creation General Salim Sale akandwa naho ono bitumanyi bulungi nga serebu akandwa naho. Kati avudde mu lwatu n'agaana oluyimba olw'omuyimbi amanyikiddwa nga Emmanuel Ssuuna, omulangira Ssuuna. Era ono gwakozeseza ng'ekizampo ba case study nti temuddangamu kunneesembereza, mugende. Munnange musajja wattu yayiya akayimba aka Operation Wealth Creation. Anti munnange eyo yeri ssente batumanyiza, tulina kusisinkana General Museveni, tulina kulaba General Salim Sale okufuna ku ssente bamuhoozi be bazirina. Kakati babagobye, kati mugenda kuba byo mugamba nti Bobi Wine mukodo. Oya mukodo, bannange mukodo tagaba. Oli abagaba ne tulwanira eggwanga lyaffe tununule, buli muntu abeere nga asobola okukola ki? Okwetakulira. Nedda oli mukodo nnyo. Kakati buli mbuzi etuuse okudda ku nkondo yayo tugenda mu 2026 awo tugenda okutegeerera. Naye bannange mbabuulire, abantu temuyiga, abantu mwalizeemuko ku magezi. Kyenyinza okubagamba abantu mwebuza amagezi. Kakati eno government program tugimanyi bulungi nnyo, Operation Wealth Creation. Era okusinziira ku bo bagamba nti egendereddwamu kumalawo obwavu nga bayita mu byobulimi ne
n'ebyenfuna endala bizinensi endala nga bayambako. Kakati eno era munnange abayimbi bwe bati bagendayo nnyo okubaako kye beefunirayo mu ngeri y'okusabiriza. Kenzo yajja ne Federation mumuyinza okulowooza nti kyali kirowoozo kye ye nga ye, naye bwe mba mujjukira bulungi nnyo nali wano nga njogera ku mboozi ya Mpooga mama waabwe ne baga nti abantu bano tebatera kwesembereza bantu bataliiko musaayi gwabwe batalina kakwati. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo, obuzaale bwa Kenzo mubumanyi. Ekintu bakimukwasa bukolokolo okitegeera. Kati ne babateeramu akasente era bakamiliyoni bonna balina kugenda eyo, ne bazifuna. Bwe bamala okuzifuna ne bapromota bonna, olwo kati Kenzo n'abeera nga yayolekedde okubeera nga abaawulirako. Bano abasajja tebajja kukwesiga oba kukwesembereza oba kukuwa kiri awo okuleka mpozzi nga bamaze okutunula mu maama taata jjajja yaani. Ekyo njagala mukitegeere era tukyogera kati ng'omusezi agula essowaani. Kati mmwe basuuna simanya mmwe ono waliwo ono omulala ono yali mu Northern Uganda bamuyitaani mwerabidde. No. Bosmic Otim. Mumumanyi bulungi nnyo Bosmic Otim. Yava mu struggle. N'asalawo n'agenda n'asinkana ne General Museveni n'amutegeeza nti eri waggulu nze ndi w'amaanyi nnyo era Museveni n'amukakasa nti okakasiza ku ki, n'amubuuza okakasiza ku ki nti oli w'amaanyi. Ne yeewaga. Ebyokusoma bye 0 era bwe yagenda okusoma okukola senior 6 wajja yeesimba okuba MOP yafuna F9 zokka. Ne bamuteerayo akabega nti nedda nti beera baamuwadde certificate baagimuwadde. Ne yeesimbawo yayitamu. Kati ali luddawa twaddamu mulaba ng'akutte emmundu atiisatiisa ebyekiyeekera nga nabali bamanyi waakomaga muleke yeewage paka lwe yasirika. Kati yasirika Bosmic Otim okitegeera. Kaakati wano abantu baali badde bategeera. Kati omusajja atuuse kubaswaza bonna, abaswazizza nnyo. Ayogedde ebigambo n'empulira n'ennaku, nalabye akatambi akasuuna, akasuuna n'empulira n'ennaku n'engamba Mukama. Kakati munnange Suuna nga bwe kibadde nti yali yalemerako nga bw'olabyawo bamuyise ku stage ajayimbe oluyimba tebamumye mukisa, kumbe babadde bamuleese mu frying pan bamuswaze ebyaddala. Nabagamba nti enneeyisa eyawukana wano mu Buganda tubikkako kubanga oyo muvubuka katugeze uga nti ozzaamu abavubuka amaanyi tubikkako wavaze ebbali n'obagamba nange mulekeraawo, mutegedde mulekeraawo n'oweereza obubaka Kenzo bagambe, Sindi bagambe, Ragadi bagambe, bannange mulekeraawo mbakooye eno. Naye mu nkola eyannamwatulira bannange Gino Sale teyalumye mu bigambo bye nga bw'owulidde awo. Omusajja wattu Suuna yatandise na kwegula nti Gino nkwagala nnyo, I love you so much, era oluyimba luno munnange lwengenda okuyimba lukwata ku wealth creation era lwe lumu ku ezo ennyingi. Omusajja wattu abeera eyo n'awandiika ennyimba nnyingi nnyo, ze zimu ku ezo ennyingi, lwe lumu ku ezo ennyingi zaalina mu store zagenda okukozesa okubeera ng'aleeta bamuwa akasente. Olwo Gino Sale ali mu kuinterpretinga nti kyategeeza nti bw'aleeta oluyimba nga muwa okay, omaze namuyingiza mu by'okuyimba. Kimulina okwebuuza nti Museveni yabayingiza mu by'okuyimba, Gino Sale yabayingiza mu by'okuyimba. Singa mubadde temulina maanyi bandibadde babeeteekako. Ate abayimbi ab'amaanyi be batono ennyo oba oli awo baali badde bagenda nayo okusaba ssente, naye buli muyimbi ayagala yefuule nti w'amaanyi. Kino kyabagwanidde
era nze nasanyuse nnyo kati musajja ate amaze okwogera ebigambo ebyo yatandise bannange ejje leero nkwagala nnyo Jenosali Musale n'awuliriza akayimba n'awuliriza ng'era atayagala kumala amaanyi n'abanga kwegamba okay kumbe enaategeka kumukuba musomaali mu mutwe tonziriranga muganda wange oluyimba nga luggwa Suuna n'akatuuyo kazze amanyi kiwedde nfunye chance bannange mukisa gwe mbadde nindiridde okuyimbirako genero akasente kagenda kujja kakati okumanya kwegamba embeera yabadde ntegeke tebereza akazindalo kabadde waawo era Jenosali Musale yakakutte bukwasi kwegamba babadde nga bali mu debate oba quiz kwegamba ababuuza ebibuuzo bano betutera okulaba abanoonyo oba katugeze Uganda has got talent n'akwata akazindaalo nti kakati Suuna nga sirabyewo byoyimbye oyimbye biki ebyo badde oyimba obadde oyogera nti yamugambe nti abayimbi mulemereddwa okukola ennyimba naye wuliriza akwitisayizinga amanyiddewo ebyokuyimba bulijjo nga mubasuusuuta nti abayimbi mulemereddwa okukola music mulemereddwa gamba in other words ate nze kyennategedde ng'alinga amugamba nti kubanga ne bino byoyimbako ffenaffe tuli mu katemba waffe ndowooza kakati gwe ate otandika otya okuyingira byotamanyi abasajja babagamba nti kintu kyabwe kirala mwe mubuukira mulowooza nti mulinawo contribution kumbe temulina omusajja abalabula bano balabula naye mwe temuwulira era mu statement zo balabula kakati temusobola yadde n'okukola good music ekituufu kiri nti tolina byoyimbye you have sung nothing Mukama Katonda nti bw'oba oyagala genda oba oyagala okugenda kitegeeza genda tebirinya akamotoka kogende oba walijidde ku bodaboda oba wajidde ku kigenda if you want to live Mukama Katonda kwegamba mu ngeri ey'ettima omanyi ebiseera bisinga obungi mudda ne muwana abantu abali silent sale agabisente sale najja ne yesimba kwa president abantu bamulonda gwe kubanga akabye nnyo ssente wa mutima mulungi kumbe mwanzo okwesanga ekko litandikira kuye kubanga singa lyali teriri bweri tusinga abantu tebattibwa tebakola batya tebabasomba batwala mu tocha chembazi ng'alaba yali badde yabivumirira dda kakati munnange Suuna mu ngeri ey'ekyekango yabadde nga gwe batadde mu ice kwegamba nga bwona olinya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya nga winter kati gwe tomanyi nti winter onovudde ewaffe omusana gwaka oluba okufuluma bwoti mu nnyonyi muganda wange oyinza okuwulira nga oba atuuseewa bw'oba tolina jaketi oba kikooti kiweta baba kuwoningirawo oyinza okufeyintingirawo awo kati Suuna naye yabadde akyusizza weather avudde mu masana ayingidde mu winter bwati musajja watu n'atunula n'obuviiri bwe obutintingi n'atunula kagamba onoonya kwegamba wakiri omuntu oba ajje akugambe nti kundi babadde bakwagala wali bajjudde emmere ebiseera bisinga abantu abamu ebiseera bisinga obungi batera okwekubira amasimu awo n'embeera Suuna n'alijja esimu neneekubira naye neneefula ng'ali bize nnyo bampita wa microphone enzuba yabadde obakyagirina oba mukono bampise okay nenjogerera ku ssimu ebintu tebina makulu nange nemugivunamuko kundi eno ndi mukumala biseera munnange Suuna musajja wattu ate yabadde anaalemera ku stage awo ne wava olugero era dukugerera nti naazina obulungi ava mu ddiiro ekyo awo njagala mukitegeere kubanga Suuna munnange akaseera katono nnyo omusajja amaze okumugaa tona byoyimbye oba ogenda kakati Suuna bw'ato n'atambula n'ava ku stage
musajja watunga ettaka lijula okuwumira n'agenda n'atwala okumpi ne DJ yegumye kubanga kati yalinga bwe bakwasaganya emboozi kubanga yabadde ndowooza oba alina puroguramu ti akayimba ngenda kukateekamu wali ngenda kukateekamu akayimba tofaayo ngenda kukutemera bwe bantemera naawe ngenda kukutemera n'atulewa DJ n'agamba ddiiro eyiisi wekiwulidde muganda wange lwaki tojje ku microphone awo kakati munnange musajja wattu n'asirikira ddala kwe bayita okusirika ate omuntu ng'abadde yeesumaalise bulungi nnyo kati katuddeyo ku lugero lwaffe olulumu ekyo kubanga Suuna yayimiridde amaze okuyimba ayimbye omusajja muge tolina by'oyimbye akati waliwo olugero lwaffe olugamba nti naazina obulungi akola ki ava mu ddiiro kati bo bagezako tugamba nti bali mu kisaawe wano mu Uganda bali mu byobufuzi bafukamidde ku ggwanga be bali kalakata nti bo buli kimu kiri okke n'ezo programu zonna wealth creation ziri okke naye naazina obulungi akola ki ava mu ddiiro bo balemeddemu kati Suuna awo buli muyimbi yali badde ategeererawo nti ne bwe mba nnyimbi abantu nga bakubye enduulu basanyuse era ojja kuvaako ku stage omuyimbi omulala ajje ojja kuvaako ku stage waliwo abayimbi abamu nga alina kuyimba nnyimba oba bbiri kyatuuka ku Big Eye oba ku Freedom City wa Spice Diana mujjukire baamukuba obucupa kakati oyimbye olimba olusooka katugeze babaga olimba lumulumu kuba abayimbi bangi mbw ayagala ayimbe n'olwokubiri n'olwokusatu okitegeera era ekimuviiramu kumukuba bucupa waivaayo abantu bangi baba bakugumiikiriza wali nga bagamba wange kati bagenda okulaba olemeddeko vaayo kati nabana abasajja beetaka kugamba baveeyo tebalina kye bakoze nabo naffe tubalangireko abayimbi bwe kuba ennyimba mubagambe mubalangire temulina kye mukoze temulinawo nga bwakugee tolina bwe yoyimbye naawe bweolimba omugambe temulina bye mukoze mutukakana bukasi naye mwava mu bantu ne muwoza Bobi Wine mukodo kale katulabe omukodo omukodo nga ayagala akulaga ekkuba eggolokofu n'oyinza okuyitira okwetakulira n'omugabi ng'akugabira akukeneka era nga yakukoowa dda okumwewuubako kubanga byonna abyogedde mumwewuubako nnyo Sala agambye nti abayimbi mbakooye mu kaseera ako olwakutta akazindaalo bamuwadde akazindaalo Suuna amaze okuyimba nti abayimbi mbakooye era ekyo ngenda kiddamu kankiddemu mu kamera kuba luli yawandiika buwandiisi nga wandikira Kenzo mbwe ekyo kankiddemu mu kamera muntwalidde obudde bungi sina na budde businkana abantu ba NRM oyinza okukiteebereza kubanga ku makya bw'ataba Buchamaani mu biseera eby'amalaga eby'emisana Ragadi yajja ate akawungeezi olyawo n'abalala kati bakusaasira bani bonna abalangirira omwo nti bonna beewuuba kugamba ku makya bamukeera saawa 6-7 be baabo Buchamaani Ragadi full figure ate kusaasira ate full figure juzi yayogera bye yasazaamu naye nga yabyogera ng'alangira mutubakoye muli bakodde omutwe kitegeeza baali baalekera ddaawo nga ze basuubira okugenda okusangayo otuuka n'okyogera n'essale otuuka n'oyogera n'essale mu essale n'olowooza kenvuze emmotoka nzize eggulule sajja n'akusimba 5 ng'era naye bw'okitunulamu olaba geega amafuta nera nki gy'olidde ate oyagala ki obadde onjagaza ki sente twazitegadde wa Kenzo mu Federation mugende kaakati munnange kino sale musale ngera benkutegeezeza nti yali yategeeza dda nti abayimbi okweyiwa eggulu naddala mu festive season ekyo akikooye yakiyisizaawo mu festive season kugamba ye yagamba nti mugende eggulu ne mukyankalanya mbwe enteekateeka ze mbu bizinensi ze eggulu nti ebivvulu naye yali tategeeza bivvulu yali ategeeza wakaawe
naye yagezaako kubikkako. Kati muno Busuuna ng'amaze fuluma ekiwandiiko ekyo kuba yakiwa Kenzo wa Federation bo ne busalawo nti bulemeddeko. Ffe nze nina okusooka mulaba era nze nkampinze n'eggulu muganda wange naye nga yali yawadde dda Kenzo ekiwandiiko bo gwe baabalondera omuntu waabwe nti yalina okubeera ng'atambuza ekintu kino. Bannange nga bamubowa era bamubalondera dda senior presidential advisor on creatives. Olwo munnange bamutegeeza nti olina okusitoopinga basajja bo okumwebuubabuubako eno. Kenzo yabagamba naye ffe nga bannamawulire twasalawo tubategeeze tubanyonyo tubagamba nabo omusajja abagobye eggulu muveeyo waliwo ekiriwo abasajja bali ku ttaamu egenda ebintu nabo bibasobyeko ebintu kubanga baasuubiza okugaggabaza bannayuganda ate bongera kuwugira mu obwavu bususse. Bwe bayagala okumanya nti obwavu bususse njagala mutunuulire abantu bonna abakoze interviews ku bantu abatunze ebintu mu festive season eno bagenda kubagamba abantu batunuulire bannayuganda bagezezzaako balunze enkoko bakoze batya kyokka jjukira na bano naye enkoko zidibye kubanga zageza okwenda kuzomezi nga 24 nabadde byendimu nina abantu benina okugabira ku bintu byokulya abantu bange ntira okuba bagamba wano waliwo families ezimbambi naye nabirabye byonna abantu bangi abakulumulukuko kugenda okuva mu kibuga okugenda naye bonna mu baaso bali abatudde bakutte ku matama bati emikolo bagisa amatama agenda mu kyalo ngenda kuba waaki bannange agezezaako kulwa mu Kampala kale waakiri mpaka olunaku olusembayo omusajja wattu mu bbanka nabaddeko mu bbanka nakuza omwezi nga 23 abantu babadde bayitirivu nnyo mu bbanka naye bonna bazze kukolaki bazze kujjayo obwo obutonotono obuliyo. Kati nze nembuuzako ku mukwano gwange omu awakola mu bbanka emugawa sooka mbuulire naye kitegeeza abantu sente. Kati waliwo desk kwe bakeberera balansi kugamba bw'oba oyagala okumanya balansi wo katugeze tolina ATM ogendawo n'ojuza ka foomu naye nyimirira awo kumpimpi awo ngenda okulaba buli gwe bawa akapapula kaliko oba 2 3 kwe tamanyi kumanya na sente zaalinayo yazimalayo dda naye ate anoonya endala. Bonna kitegeeza nti bagenda okuva mu bbanka nga akawunti bazikalizza bw'aba yateekayo busente nga bazikalizza baba bangi nnyo abasinga obungi bazze kukola withdrawals. Abo kati kirasi yinza okuba nga efuna sente balaba zijjeewa kagamba mu ngeri etategeerekeka basomesa simanya abalaba kibalina bwa akawunti ebwebuti mu bbanka basajja battu nga busente obwo babo bateerako si lwakuba nti nno baali balina okubeera n'akawunti ezo naye lwakuba nti nno ababasasula balina kuziyisa eyo ebiseera ebimu oba olumu alina ka bizinensi ke naaga akangira mbusente mbuteeka eyo nemekubeera nga mbulya wano ewaka bwendi bwe bityo naye kwegamba embeera mbi obwavu bungi muffe abantu abawansi abo abali waggulu n'abo abasobola otuukirira abanene n'abo abanene be balina ssente naye mmwe abagenda okusabiriza nga ssente ze mugenda okusabiriza ssente za ggwanga naye nga tetulaba nti kizikoze kiri awo. Njagala okubabuulira nti mubeera mukola bubi olw'ensonga nti mutusiikiriza musiiga ekifaananyi ekyobulimba ne mujja ne muyimba ennyimba eziwaaniriza ne mutandika okugenda ku mitima ne muwaana ebintu ebitategeereka kuba tugenda mu kalulu naye guno omuntu tugenda mu kalulu 226 buli mbwezi ku nkondo yaayo abasajja babategeeza tebabeetaaga kubanga si mmwe abababbira akalulu